Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Nze Nudini Ntege mbanzi guse. Uganda kitambula January aweddeko tuyingira FOIB 2026 biwategeka okukola byokoze 2025 olina biwasuubira okukola naggwako 2026 atandise weetegese ekyo olina kyotandiseewo. Abasajja yonna gye muli wane waffe Uganda mwe muvunaanyizibwa ku kuweerera abaana abali ebweru biralamu ne wane Uganda omusajja yenna okubeera omusajja gwabeera semaka gwabeera avunaanyizibwa ku famire yo. Abakyala bakooyo bagobanga emisinde kubawaabira kubatega baana musobole okubawa school fees n'ebyetaagisa. Ebula wiiki emu n'ennaku entonotono taata yenna nga gwozaala abaana abo kibeere tuwetaaga kugoba tandika okugira omwenge gukendeeze embizi gikendeeze abakyala bakendeeze noonya school fees oziwe abaana abo. Abo abaana tebasabangako tebakolangako interview oba application tibaagala obazaale wali mu kunyumirwako n'obazaala. So abakyala be batyo bantumye eyo nga tuvuddeyo kangende butereevu ku nsonga y'omukulu Muwanga Kivumbi. Story nyingi zempulidde. Muwanga Kivumbi ebigambo ebimu byogerwanga bituufu ebirala si bituufu. Yakwatibwa mu kukwatibwa bingi ebyabaawo naye mu kubaawo kwe ngenda bifuna ntya bannange. I wish nsobola okubiraba nina ka recorded ke nandyetaaze call recording nagifunye leero mmeka nasikiraba ngenda giraba mpola mpola naye egamba bweti nti Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'okukwatibwa abakuumaddembe kuba bekikwatako okulaba nga eggwanga lino libeera ttebenkevu ku bintu ebyaliwo e Butambala. Essaawa eno anoonya amuwolereza ayimbulwe mu kkomera. Essaawa eno anoonya asobola okuyimirira mu musango gwe afaafaagane n'abasajja ba gavumenti bano abamutaddeko emisango egy'enjawulo omuli obutujju omuli okwagala okuwamba gavumenti kuba baakugamba nti yenna munnabyabufuzi tayinza kukola kintu kya butujju nga ekigendererwa si kyakulaba nga awamba gavumenti. So essaawa eno omukulu Muwanga Kivumbi ow'e Butambala avunaanibwa gw'akwagala okuvuunika gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita mu bikolwa eby'obutujju newankubadde yabitandikirawo bwe Butambala mu kalulu ke gye gimu ku misambi ng'egimulivunaanwa. Naye sitoola egamba nti mukyala we yagezaako okukontakitinga baalooya ab'enjawulo basobole okujja bamuwolereze ng'ali ku poliisi. Mu bo be yafuna mulimu omukulu Asumani Basaalirwa gwe ngenda okusembako ndyoke ngende ku balala. Nga Asumani Basaalirwa ono agamba nti byonna tugenda nabyo mu maaso okukuwolereza bino wammanga birina okubaawo olina okuyita bekikwatako abannuupu kuba kati nyina okukuwolereza nga nninga masinale sigenda kukuwolereza nga wannuupu kuba nnuupu yangoba ate saagala ndiwolereze bagambe nawolereza omuntu waayo ng'ate beinogera n'amuwaawo obukwakkulizo buno wammanga. Kubira Secretary General abeerewo, Katana abeerewo, naawe omukyala abeerewo ne baalooya. Kati n'ayongerako waliwo looya eyawangudde Ssemujju Nganda ekira MP mu Mukebere erinnya mu Mukebere yawangudde kira ani yogera erinnya nduli George Musisi naye abeerewo ku poliisi. Kati nga omukulu Muwanga Kivumbi agamba tagenda kukola statement nga talinaawo looya we nga alina okubaawo. Kaakati
ekituufu kiri nti Muwanga Kivumbi yavaayo n'asaba essimu n'ayita abantu bano ne bajja ku poliisi we yali. Bw'atuuka ku poliisi we yali n'agenda ye ne Asumaani bakole statement byali bwe biti ne bwe biti ne bwe biti ne bwe biti nti ye ebimu ku bibuuzo ebyebuzibwa abantu bagamba abantu bwe baakuba nga mugamba byali waka wa Muwanga Kivumbi nga tewali wa Luganda yenna yalumizibwa. Ekibuuzo kiri nti ku bantu abaakubwa amasasi wa Muwanga Kivumbi wawuliddemu? Oze yogera n'oyo mubuuze omaliriza. Wawuliddemu omuntu gwe bagamba nti era sisita we, muwala we, mukwano gwe? Ekyokubiri, lwaki abantu bano temuli we Butambala? Mugamba gye we yagijje. Lwaki temulimu muntu we Butambala? Kyava ku ki? Waliwo omwami aŋŋambye nti nno ensonga ezo bonna ozitunuulira zirimu olwa Sobi we yafiira. Omuntu yakuŋŋaanya abantu n'abatwala ewantu wamu ne bafiirawo nga tekuli wa ku kyalo. Oli n'abuuza, weebuuzizza lwaki abantu bano abaafa bonna tekuli nti obono baamukuba bigere baamukola biki, bonna ne batalwanako kuyingira mu nnyumba nti baki? Ani avunaanyizibwa ku kuttibwa kw'abantu bano? Ekyo kibuuzo bwe kiri mu statement byemu ku birimu. Naye Muwanga Kivumbi saako ne looya we nga bakola statement bagenda eddakiika 5-10 zigenda okuggwako okudda bwe baalese Rubongoya ne banne nga baagenze dda. Yemboozi eva ku poliisi mbunga bo baagenze dda. Ne tutandika. Omukulu Ssaalongo Erias Lukwago yavuddeyo n'agamba Muwanga Kivumbi yadde yanjogerako ebigambo bingi nnyo nja kumuwolereza. Sseggona Medad akali amaggwa kale bwe tunakkaanya ku bitaagisa sijja kuleka Muwanga Kivumbi kuvundira mu kkomera yadde yampisa bw'ati. Ne Mathias nno Mpuuga agamba bwe kiba kyetaagisa ku lwa Muwanga Kivumbi ke bagende bamuwolereze akitegeere nti ensi esukka ku byobufuzi. Era ne bamubuuza Muwanga Kivumbi, mwatuula ne banno ne mugamba nga Luttamaguzi bwe yagamba temututeekako basajja b'abitiibwa, ab'ebitiibwa babeera ku bifo bya nnono, ab'ebitiibwa mugende Mmengo, ab'ebitiibwa mukole ki? Ezo empaka ne zibeerawo ne tujja. Sseggona mu kumumma kaadi empapula ne ziva, abantu ne batandika okuwa ebirowoozo. Ekibiina kiggyeeko abantu ab'obwongo, ekibiina kiggyeeko abantu abategeera. Kati omusajja nga looya omutendeke awozezza emisango ko ba Fort Soldier ne Fort Bigere n'abaagala ennyo Nuupu gwe Kanuruddin nti wangi taata. Sseggona bwe yali tannajja mu Nuupu bwe yali taliiwo, ensi yali tetambula nti ye ky'ogamba buli wantu yawozaawo. Ffe tubadde tugamba musajja abadde instrumento nnyo bwe bibadde bituuka ku nsonga z'amateeka, era twamulaba mu kununula ekibiina kya Nuupu nga kifunye obuzibu, nga Nuupu abasajja bagitagalira kubagamba yaani yagundi Kibalama agamba yange mwanziba mwankola muti. 2021 Kyagulanyi okusobola okwesimamu mu 2020 Sseggona yakwata omusango ogwo n'aguwuuta buvwa paka kati Nuupu weeri. Kakati gwa omuwagizi wa Nuupu n'ovaayo n'ogamba Sseggona atwaliri talina kyatugamba. Obusajja obw'amataayi obutaayitaayi obwo kale tuli mu kkooti. Sirabayo Fort Bigere agamba nti omusango mugumpe nguyingiremu twakowa embwa za Nuupu.
sole twakuwa ab'amataayi tayimu etuuse ab'amataayi bagamba Muwanga Kivumbi bamusibye kooti etudde njagala ku bantu abaatuula ne mugobaganya Sseggona ne mugobaganya Mpuuga Asumaani basaalirwa Erias Lukwago muze muyisaamu amaaso kati tayimu etuuse twagala kulaba ku maanyi ga Nuupu ab'obutaayi bagenze kati bakunywedde omusango guli mu kkooti bakugamba gwetaaga constitutional lawyer asobola okutaputa constitution asobola okutaputa emisango nga yeesigama ku buwaayiro obwo obusobola okujja omusibe mu nkomyo wabeeyo Fuutubigere aveeyo ajja ayimirire mu musango guno agambe Sseggona totwerimbikamu kirayanti waffe tujja kumuwolereza lwaki essaawa eno nga Sseggona avaayo okugamba nti nja kuwolereza Muwanga Kivumbi sirabayo bantu bayomba kibuuzo lwaki essaawa eno nga Erias Lukwago avaayo sirabayo basajja bakambwe bagamba temutwemanyiza mmwe twabakoowa mutwale eri obutiibwatiibwa wammwe lwaki temubagoba mubangobere wano wenjagalira okulaba ekibiina ekisajja kudde ekiteetaaga b'amataayi wano wenjagalira ddala okulaba ekibiina ekirina abantu ababadde bakiwaga ekibuuzo kiri nti Sseggona Medad akali amaggwa Erias Lukwago Asumaani basalirwa ani afuna mu musango guno ani afuna mu musango ogwa Sseggona nga avuddeyo ate okuwolereza Muwanga Kivumbi eyakulemberamu okubagoba eyakulemberamu okuba makaadi nga Nuupu eri etunula zuukuka kati tutandise tusimbudde bw'oba wagoba Sseggona ne banne nga bwe mbamenye ng'obagobya mataayi ng'essaawa eno tugenda mu kkooti Nalukoola tusobola kuvaayo Nalukoola tusobola kuggyayo mutwe kuba ku misango gye tulaba owooza tonnawangulayo yadde gw'ogamba nti banzibye ani afunamu Nuupu yeefunamu ani afunamu mbiraba bwe nti nga tewayise kataayi Nuupu eri mu kwolekera okuswala Ssemaswalo kutya mubadde musamba omupiira ne mugamba oyo omuvubuka atandika nnyo buli lwe bajja wano gwe bawa omupiira nedda tukooye naffe tugamba tukooye nti kati tayimu etuuse omupiira gwe nnyini ogulina okusookawo mulese ttiimu yammwe empya gye mugamba nti eno yeetegeera babagamba mu kkooti wasaanayo balooya paalamenti yeetaaga abasajja abakugu mugamba ffe tubakooye ne bano ke bajje bali bateesezzaayo biki njagala mukwate ku basajja njagala ku Nambooza agendeyo awolereze Muwanga Kivumbi mozo kitegedde njagala kulaba ku Nambooze mu kkooti ng'awolereza ku Muwanga Kivumbi Joel Ssenyonyi okimanyi nti akkirizibwa okuwoza mu kkooti akkirizibwa akkirizibwa mu kkooti nto guli mulala anti kati kyeŋŋamba nti kaakati enajja kujjayo kutuula butuuzi kulaba bulabi kujulira anti kati kyeŋŋamba nga tonneepampa kati bino bye ndi mukulaga nti Sseggona gundi oba oli mu grade 1 grade 2 oyinawo abasajja ba ekiraasi high court abasobola okugiyimiriramu Supreme Court, Court of Appeal nga osobola n'ogamba nze tobuulira ensobi ziriwa
ogoba abakulu bano Mampaati nabo Amampaati andi kati Nuupu eri mu kulya biseseme byayo. Wagoba abasajja, omusajja waali mu katu essaawa eno ate obagamba bakulu. Mutuse n'ogamba Muwanga yamanyi naye egyo misango gye. Ate kati olina gw'olabayo, olina omuntu wa Nuupu gw'olaba ewa Muwanga Kivumbi, olaba wagamba tukulemberemu okulaba nga tuyamba Muwanga Kivumbi ave mu kkomera. Tebaliiwo, either baamuvaako oba yali yabatama oba baafunye oluwendo olw'ejjakaani. Muwanga Kivumbi yali abeesibamu. Omusajja omu yagamba Muwanga Kivumbi abantu boogobaganya nga wajja nabo. Olowooza ate abagoba gwayagala. Kyova Nambooze yatuuka n'okufukamira n'asooka okukola ki, taata jangu oyitemu eno ng'akimanyi abasajja bayinza okuba tebamwagala. Kakati mu butamwagala tutuuse lwe tulina okulaba independensi y'ekibiina kya Nuupu nga kyeyimiririrawo. Mu kweyimiririrawo tutandise na Muwanga Kivumbi ku musango omuzito bwe gutyo gwe baamutaddeko oba ogumuvunaanwa, kuba guteeberezebwa buteeberezebwa tebannamugamba nti oba ki. Kaakati Nuupu ogamba ky'omulabi, Nuupu ogamba ky'omulonzi, wagoba Sseggona ku Mande, ku Lwokusatu ogamba omusambi gwe twagoba wano we tutuuse mu ddakiika y'ekyenda twetaaga free kick ebyaddala. Ye yekka atuwa ekikopo obugagga bwaffe butuuke. Ne bwe gwabadde gutandika wagambye ffe twabakoowa ababadde basamba ku ttiimu. Kati oli mu kuswala. Nuupu eri mu kaseera akeefungula kye kigambo ekituufu, etambule ng'eri bwereere. Bwekkiriza Sseggona, bwekkiriza Asumaani Basaalirwa, bwekkiriza Erias Lukwago okuvaayo bawolereze omukulu Muwanga Kivumbi mu kkooti nga mmwe abaagobaganya abantu bano weemuli, kigenda kukulaga nti wagoba abantu nga teweetegese. Kigenda kukulaga nti wagoba abantu n'obusungu obw'ettumbiizi nga totunuulidde basobola kuyamba biki. Totunuulidde obusobozi bwo bukomawa, bo bakugattako ki. Nuupu ekyo kirowooza. Sseggona ali eri agamba kasukaali keeko oba nnyongeremu, tugaane osipendinge ku ssente. Muwanga Kivumbi abasajja b'ovumirira emyaka 2 olw'okunoonya kaadi, essaawa eno batunula otya mu maaso? Wabavuma bonna, wabagoba bonna, tebalina kye bakugamba. Ffe wano mu Nuupu, ffe simanya wano ki, bagende. Kati oli mu nkomyo, mwami Muwanga Kivumbi oli mu nkomyo, abasajja bakunywedde, abasajja be wavumirira, be walima empindi, kati be bayisobola okuvaayo. Mukyala wo baali mu kwegayira, taata temutuvaamu, musajja mwasoma naye, musajja mwali naye mu DP muvudde naye wala. Bababuuza oddamu ki, obatunula otya mu maaso? Nabo kati bakuteze kanyeebwa, bali mu kugamba eno ensi y'ensi, essaawa yeetooloola bweti nejja we yasibadde neesibirawo. Obudde lukya naye essaala esigala etambula essaawa. Kati bakubuuza mwami Muwanga Kivumbi, Sseggona bwe baali bamu Makadi wagamba otya? Bwe baali bagoba Mathias Mpuuga wagamba otya? Erias Lukwago nga bagaba mwesimbeko, yeerwanako azze bambi agambye bannange wano tutuuse tusaana tube nga tukolaganira wamu, nze mbadde nteesa tuve Sseggona. Nawulira Erias Lukwago ng'agamba wano we tutuuse tetukyetaaga kutambula, yajja na ku kitebe, tetwetaaga kwogera nga bannuupu, tetwogera kwogera nga ba PFF. Museveni tulina muvuunika ffenna. Musajja watu Erias Lukwago ebigambo n'abiteekawo, ne mukuba enduulu
ku Mande ne muleeta bali mu ezo n'awanika ebipande ali eyo wakaliga atudde kyembazze zikola agenda sigala akola kati ebizibu bizze ate mwe mwagala akolagane nammwe ng'aba oppositioni bwe mwali buli omu afe n'ebintu bye mukole ebintu byefu disi tolina kyotugamba pff tolina kyotugamba mpugabagaba bannange tutereezeemu wano omusajja atukola bw'ati tusobola mugamba nedda kuno kuswala semaswaluko gwe muwagizi wa Nuupu ennyo oyinza obutakiraba naye njagala kukujjukiza ebigambo ebyayogerwa njagala kukujjukiza ebigambo ebyayogerwa nga Nuupu eyimirira e Kavule nga Nuupu eyimirira mu kufa kwa Ssegirinnya nga Nuupu eyimirira e Ssentema nga Nuupu eyimirira e Bugiri nga Nuupu eyimirira mu kibuga Kampala okukakasa abantu nga Sseggona bwali omubi Lukwago oyo mubi nnyo basalwa mubi nnyo ekibuuzo kiri nti kati yo Nuupu etunula etya lwaki oleeta bali abasajja bali obeesiga otya tebagenda kukuwaayo abasajja oledde babi lwaki okkiriza bawolereze kiraya nti obwanaalemera mu kkooti ogenda tugamba otya balooya bangi bali Kavule awo mwasoma amateeka balooya bangi bali Kavule awo gundi wasoma amateeka ennaku ezo Sewungu wasoma amateeka Namboze wagasoma Ssenyonyi wasoma amateeka twali tuli awo ne batugamba ne Bobi Wine yasoma amateeka mwatugamba mwagasoma kano ke kaseera tulabe ku mateeka ga Nuupu kano ke kaseera njagala kulaba ku munnamateeka aludde mu Parliament njagala kulabako ku mugobe basenyu mubagobe abo abasajja bagenda baswaza buswaza anti kati muli ku mavivi muli mu kuyuka mavivi wagamba abasajja babi kaakati abasajja ababi ate obayita ne ku poliisi otya okulinnyayo kuba tomanyi kibabuuza ku poliisi Muwanga Kivumbi avundidde ku poliisi Muwanga Kivumbi avundidde mu kkomera tomanyi lulimi lujjayo muntu tomanyi lulimi lusaba bail tomanyi lulimi lujjako Muwanga Kivumbi musango tomanyi lulimi lutaputa political crimes tomanyi lulimi lusobola kugamba bino ebintu byali bipange bupanzi kuba byonna kibakugamba tolina bw'otandika tolina bitabo oyagala bwalooya tolina bitabo ogoba ab'ebitabo tolina bitabo ogoba ab'amataayi ab'amataayi bakugamba balina omugaso mu ggwanga ogamba tebalina kati teekayo t-shirt zo batutwale eri busajja bw'amataayi bino si byasimanya biki mugende Mengo kati Mengo yiiyo gye wagoba Mengo egamba ttiimu yange njirina kabiriiti Busoga egamba ttiimu yange njirina kabiriiti Asumaani waali Sseggona agamba wendi tuleetaani tuwe Sewungu aguyimiriremu tuwaani ani awa banupu kyabali vokolo Lutamaguzi tandika n'omusango gwa gundi Lutamaguzi anti gwe wagoba bali bagende tandika n'abaana abasajja Lutamaguzi tandika n'omusango gwa Muwanga Kivumbi bali wali mu kuba bagoba nogaba ababitiibwa bagende mubeera beri bannono bino bintu birala nnyo tubyesobolera munatusibako biki Lutamaguzi
jangu owolereze Muwanga Kivumbi ave mu kkomera. Wagamba abasajja b'ebitiibwa baseggona bagende tebalina mugaso. Fuutu Soodi ali ebweru w'eggwanga wagamba busajja bw'ebitiibwa butwale eri kati tayimu etuuse. Twagala kulabako omusajja wali oyimirire wali n'ekigambo kyo n'okuwemulakwo twagala otuwemulira abalamuzi abo anti gwe amaanyi go we gali awo. Kooti eba kooti. Mu mbeera zonna omuntu alina okuddayo n'asoma. Mu mbeera zonna omuntu alina okuba ng'olina kyewakugukamu okusobola okukikola. Y'ensonga lwaki olaba tulonda mbuleera ne tutuuka ne tugibanja nti sinze nkola enguudo, sinze nkola amazzi, emirimu gyange mirala. Tulageeko mu paalamenti wayogera ki? Tuwe emyaka 5. Tulage nga sipiika akumma akazindaalo. Tulage mu komiti biwaleeta. Kubanga paalamenti y'ekyo. Ne bw'onookola otya olina okubaako ekintu kyewakugukamu. Naye si ndongo. Endongo ndongo. Mupiira. N'olina okuba nga olina walaba ku mbaawo at least senior 6 ate nga wagisoma bituufu. Si kutuuka mu ntuuke nga you can read and interpret things properly. Budget ya page 2,000 wakoma kusoma katabo ka Musisi ne Nalule. Waliwo akatabo ke mwasomanga mu primary. Wasoma kusoma Nile English course. Nile English course. Nga ebitabo bw'olinamu. Baga wasoma katabo ku A-level nti tewali. Wasoma ki gundi wakola ku research nti nedda. Wakola wa internship nti nedda. Oyagala ki? Bubaka bwa parliament. Fere tuba na buzibu nga tubukuwa. Ng'oyingira bw'MP. Bw'omala okuyingira obw'MP nga tetubanja mbu tutukoledde. Nabyeko musajja wange Mathayani Nsereko Muhammad ng'abuuza nti kakati abantu b'omu North bawadde Museveni oba 85% na Ebukedia 96%, Kiruhura 99%, Hoima ndoza 90%, Shema 93%. N'akubuuza kati abasajja abo oyagala Museveni bw'atuuka okukola akwate Masakeeta amuwa agiwe factory ng'azimba kisaawe Hoima ng'azimba oyagala kugamba ta balance nedda. Tuli ku bintu olinawo bitono naye olina abantu b'omusajja yakuweeseku ku kagaali n'akukulugusa enkuba yabadde kuba n'akuwa ekisweta kati mutuuse naye atuuse ku maali ye ate ogamba oli yabadde amuwema gw'abaasooka okuwa abawe kyenkanyi. Kati ono abantu abakola ekisa bo banaaba n'afuna muddi. Naye omusango gwa Muwanga Kivumbi ebibuuzo bino biri 4. Lwaki abantu abaafa ewaka sinnawuliramu wa family? Lwaki abantu bonna abaafa sinnawuliramu w'e Butambala ng'ate twali mu kalulu k'e Butambala? Lwaki abantu abaafa omuwendo buli omu agutankana? Lwaki buli omu atuwa muwendo gugwe? Kanzanyeyo ka audio kamu wano. This something happened in Butambala. Butambala, a character called Kivumbi. A character was defeated. Yawangulwa. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? Nje nteekateeka yali nti buli wantu wa Nup wawangulwa wabeerewo
abajambula gangs ab'ebijambiya ulira with the pangas should attack the polling station. balumbe police stations. And that's what they did. When Chivumbi was defeated, they came with pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with pangas. Okiwulidde nti bwe babawangula bwe baba bakola ki mulumbe police station muziwambe muziteme mukole ki era 7 ku bombo ebinno byenyogera si bya mulala bya President Kaguta Museveni kakati mu mbeera eyo musanze makaga bwage bwate ngaji oliriza stole kyegamba kubidwa polisi wekedde okugomba obwala mu bba gwejje makaga bwe biki ebyayogerwa olwaleero omwami yazukuse biki ebyayogerwa ko wasooka okwekoona oluvannyuma akomewo boolekera ebutambala okwetaba mu kulonda okubaddewo olwaleero nagamba Aneda kangende wano mangu nkole some personal errands nkomewo nja kulya fruits nga nkomyewo nakwata emmotoka ne tuyita omuvubuka tugulirawo gate atuyambako wano waka kyokka kabagulira nzigi bw'abadde agulira omwami afulume ab'ebyokwerinda ne bayingira omuvubuka abadde akagulawo bw'ati gate eno esooka kubanga tulina driveway eriko gates 2 omukulu n'abadde mugagga alina gate 2 abantu ne bayiika mu compound babadde nga bali muwanga tatudde abamukwata ngo bali wabwire kugulawo bwene nga sena bano okusendesa olugi naye okuwulira nga nzija mu kufulu ne balusindika ne bayingira nawanika ne bamuteekamu embulu nawanika nafuluma natuddako wali wasi ono agamba bamuyisizaamu ne kumpi mu kuggulawo musajja yangubyemu tewali budde tewali kunyonyola ssebo muwanga Kivumbi mmotoka gy'abadde atuddemu okutambuliramu tugisanze mu luggya nga weyabadde agikyusisa we yagirese abasirikale abamu olwayingidde bayiseewo obutereevu ne beesogga ekisenge gye baasanze omukyala ng'akyali muzisulwamu nti omwami tebamukkiriza kudda mu nju era bye baayagadde mu nju baabisabye mukyala bayingidde abantu nga 7 munda mu nnyumba ne bayingira nga bwe bali n'engato ne bayingira mu kisenge kyange mbadde mu naiti ne baŋŋamba give us passport ne njibawa ne baŋŋamba naawe tweyiyo ne mbagamba eyange teriiwo ssaawa zino ne bagikebera omu abadde ayina ekikofiira abadde ng'ayambadde huutu musajja mumpiipi n'agamba yes that's the one kati ne bagikwata ne bafuluma kasita bakonfaminze nti passport bagirina ne bafuluma ne bagenda bwe ekikwekweto kitutte eddakiika nga 15 zokka era olw'ensisi tebasobodde nakulaba ngeri gye bamututtemu nga wayisa akabanga ab'okumuliraano babategeezezza nti olukwe lw'abakutte omwami baaluluse kiro ti baneiba baffe ababeera wano waggulu ku nkya bagenza okuzuukuka nga balaba mulimu abajaasi mu compound yaabwe wano waliwo ennimiro n'abo awo wansi awo batugambyemu abajaasi baagudde wansi mu kikomera kyabwe kwegamba tibabadde batwetoolodde lwakuba twadde tetumanyi tukitegeddeko nti olwakwatiddwa yakunguziddwa n'aggalirwa ku poliisi y'ekira divisioni muwanga Kivumbi n'omukyala babadde bakyaliramu ekikangabwa olw'emivuyo egyali mu kulonda ebutambala egyatuusa n'abantu okufiira mu maka gaabwe ag'ebutambala bafuna obwedde entiisa mu kyalo kati ne bano bazze abasajja bagume basajja bawanvu ndi mu naiti yange kwegamba abantu 7 okuyingira mu kisenge kyo kasiraba bwe nnyinza babuuza nti no mumutwala wa mbadde nsaba kwogerako naye one last time before you take him mututewa nange kimpitiriddeko ne bamutwala bwe batyo poliisi yakakasizza dda nti Kivumbi ye mulina nga yagombeddwamu obwala ku nsonga z'obuvuyo bw'okulonda obwali ebutambala ali mu kaduukulu kaffe essaawa yonna agenda kuba atwalibwa mu kkooti kuno okukwatibwako kuviiridde
ku nsonga ezabeerawo e Butambala. Ebisingawo tujja kuba tubategeeza obudde bwonna. Mukyala wa Kivumbi ebyali e Butambala nabyo abyogeddeko. Byali bitya okuddamu okulaba kiri ekifaananyi kyengezaako okugyawo mu bwongo bwange kubanga kintawaanya. Buli lwe mpulira ekintu olujja olukuba mbeera ngamba nti ate abasajja bakomyewo. Wadde entima tesala gwa kibira, mukyala Kivumbi agamba ensonga z'e Butambala poliisi ezisoma erimu okwewunzika. Ekituufu kiri ki? Manyi nti ye muntu awuliriza. Nga bwe njogedde bapoliisi bajja awaka naye ne basooka bayimirira eri ne bakoma eri ne bapima ekkubo. Tebajja awaka kupima amasasi agaaliwo. Tebaayagala kufuna kituufu kyaliwo. Nali agadde mubuulira amazima kubanga nze nsuubira nti n'oluusi abalala bye bamugamba si bye bituufu. Mwennyamivu olwabba okukijjanyizibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi ng'ate mu ggwanga lye mukka mwasobola okuzeenyigiramu kuba waalina eddembe erimuweebwanga mu nnansi. Lwe tubeera mu nsi endala si langi yokka ey'olususu gye tuyina naye n'engeri abantu abalala gye batuyisaamu abatali bannaffe olaba nga waliwo enjawulo. N'otula mu bbaasi e Bungereza omukadde omukazi omuzungu n'ayasitukawo olw'okuba oli muddugavu oze kutuula kumpi naye. Era nze mba neesunga nnyo okudde waffe ku butaka kubanga wano wewaffe, wano we nnina entitlement yonna okubeera. Wano tewali muntu ayinza kuŋŋamba nti kkeera enkyoveewo. So leero byenfunye byantiisa nnyo. Tunaagendawo wano wewaffe. Kivumbi nga tannakwatibwa azze ayogera nti poliisi yayiwa omusaayi bwe yakkakkana ku bantu baagamba nti mu kiseera ky'okubala obululu baali wakawuwe poliisi ne basindirira amasasi abamu ne bafa n'abalala kati bajjanjaba biwondo. Abantu 10 nga bamaze obbatta awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala okugakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu nnyumba si ku luguudo siwa. Bino poliisi yavaayo n'etangaaza nti abantu abaakubwa be baali bagirumbaganya ekiro mu ttumbi nayo ne yeerwanako. Bagenze poliisi egamba ki? Era just kyetugamba nti waliwo of course abataalutonze naye ate kyetwagala okulabula abantu is that okwatakinga security saawa 8 ogw'ekiro naawe oba oyina engeri gy'oteeka obulamu bwo mu katyabaga. Kaakano kumpi abamyuka pulezidenti wa NUP bonna teriyeetaaya ng'akyali obutaali asigadde omu yekka John Baptist Nambeshe atwala ebitundu by'obuvanjuba bwa Uganda. Tugamba tuti kuba mu nnaku z'okulonda omumyuka wa pulezidenti wa NUP mu bitundu by'obugwanjuba bwa Uganda nga ye Jole Jacqueline Tukamushaba yabuzibwawo nga ne gye buli eno tamanyiddwa gy'ali. N'omumyuka omulala atwala ebitundu by'obukiikakkono bwa Uganda nga ye Lina Zedriga naye yaggyibwa waka era taddangamu kubwako kya mulubaale. Omwogezi wa NUP Joel Ssennyonyi ayogedde ensonga z'asuubira ezikwasa Mwanga Kivumbi. Katuulire. Tuba tuli awo Mwami Museveni n'avayo n'agamba nti Mwanga Kivumbi oyo tumunoonya yali yeetaba mu bikolwa eby'obutujju ne twebuuza akalulu mwakategeka bwe twetaba mu kalulu ka kikolwa kya butujju. Honorable Mwanga Kivumbi kye yali akola ffenna kye twakola kandidate yenna obeera n'ekifo w'okuŋŋaanyiza DR forms zonna nga bwe zivaayo ku polling stations ez'enjawulo omale kandi togende nazo ku tally center. Kati ne Honorable Mwanga Kivumbi kye yali akola naga nja kukozesa amaka gange abaana nga bonna bwe bandeetera DR forms okuva ku polling stations ez'enjawulo zikuŋŋaanye wano mbalemu ndabe nfunye mmeka ki ndyoke ŋŋende ku tally center eya electoral commission. Baba bakyazikuŋŋaanya n'abaana ababudde mu field abazireese poliisi n'amagye ne balumba ne bakuba amasasi ne batta abantu mu maka ga Honorable Mwanga Kivumbi. Ne weebuuza abantu bano mwasse baaki
lwaki temwasooka kulondoola kutegeera ki kye bakola kubanga buli omu bwati bwe yali akola. Agamba gavumenti esonyiza okugibanja bannayuganda abattibwa mu byokulonda e Butambala n'awalala ezijja mu busungu bwesinziira okukwata bannakibiina. Famire z'abantu bano z'abaana bano bemusse babanja obwenkanya gavumenti lwaki mwagenze ne mutta abaana bano abaali bakuŋŋaanya zi DR form kati nga bagezaako kukiza sayidi eri nti abo baali beetaba mu bikolwa eby'obutujju bitya DR form kyakulwanyisa nti kijambiya nti mundu. Ku bbalaza ekibiina kyekubira enduulu mu kkooti eragira gavumenti okuleeta bannakibiina abatamanyiddwa gye bali mu mbeera yonna gye balimu. Okulembeza abamu kati nga John Mary Sebufu wakakyuka faako ebyokulonda n'abalala abamanya tugakolako kubanga bakulembeze naye tulina abantu bangi tukyalindiridde ekiragiro kya kkooti. Kaakati awo kyendabye bye birivaayo ono akugamba 10 oli agamba 7 naye ate nkulaze ono agamba bajja ne batulumba ate oli agamba bali baagala kuleeta bijambiya. Byonna bimaliriza weetaaga muntu omu looya gwe twagala kati looya. Nsaasiddeko mukyala w'omwami Kivumbi Muwanga Kivumbi famire yonna embeera gye muyitamu si nnyangu n'abaafa bambi abaafiirwa obulamu bwabwe. Nsaba just kulaba ku bwenkanya na mazima abantu bano babeere bulungi. Nze Nurdin Ntege